Chairman Nyanzi mwense mulindidde ngambako okulabika nga ebira mu kaguli awo obujulizi ku bavubuka ba NUP abali ku parade. Bwe bakolera parade eyo Chairman Nyanzi ye yali mobilizer w'ekibiina ekyo era yakulira ne parade kunga era ne mu byambalo ebibye yaba wanjawulo ye ine ekyambalo kyenga kyeru n'amayinja ge ne buutu ennene. Kakati omusango gwo tujjukire bamukwatirawo ne batugamba Nyanzi abuziddwawo Nyanzi abuziddwawo n'ateebwa. Twaddamu okumulabako ng'ali ku TV emu ng'agamba bambuuza abaana abo bamanyi nemba waayo nenjogera bye nali mmanyi biki ebyo. Kakati ebyakkidde nga kooti emwanjula ng'agenda okubeera state witness ku misango egivunaanibwa ate abaana bennyini ab'omu kibiina. Kituufu. Era buli muntu yenna nabe yagudde dda mu kibiina ne mu kika ekyab'embogo ewa principal kubanga kakati sebo ogamba nti Nyanzi aliko ekizibu ne Kyagulanyi kiba kikola ki kimuliramu ne wagezaako okukebuzaabuza nadde eno nadde eri ekigambo kisigala nti oli mukulu wo. Ate era nekyazigonya tugamba nti bantu basinga okuwa ekitiibwa Chairman Nyanzi. Kakati omuntu gw'ogamba nti ono Lolo Modo yamuyimbako ne mukayimba Chairman Nyanzi yamuyimba Lolo Modo we yasooka okumuwa kasente. Kati Lolo Modo abanga ali mu buzibu sebo naawe kikola ki kikulya. Kakati ate kyendabye obuzibu obuliwo obunene nti Nyanzi ekintu kino ndowooza akirimu ye ne famire ye. Abantu balinga abakoze eki abamuwaddeyo Nuupu wano njagala nkulaga ekyokulabirako ebintu bingi ebize bibeerawo naye ng'olaba Nuupu evaayo neeteekako ba machinery ab'oku social media ab'oku TV abali mu diaspora ne bakakanyaki ne neutralizing embeera naye gwe ku luno okirabayo. Nalabye Nyanzi nnyini yeekoledde ka video anti kaakati bamutadde amazzi gamuli wano agezaako kuwanika emikono naye buli omu akola ki alengera muki alengera mulengere naye nga ebintu bino omanyi kirungi nnyo buli kintu ekibeerawo tubeereko ekintu kyetukola ki kyetuyigiramu. Ate ebintu ebimu oluusi tugenda ne tukola ebintu nga tetwebuuzizza. Omanyi okubeera ne political party nakyo tulina okutunuuliranga nti political party ekomawa okontana ku amateeka g'eggwanga ne party yaffe biki bye tulina okukola ne bye tutalina kukola tukontana amateeka ga ggwanga however much tuli mu kubisa ne government. Exactly. So ebyo ebintu oluusi bikolebwa omuntu n'agamba nga bw'otera okulaba abaana omwana n'ayimirira n'ejjinja n'agamba nti temujja omusajja alina emundu wali n'ajja n'ejjinja n'agamba tujja kufa nammwe nakuba ejjinja ne bamukuba essasi n'afa. Kakati oyo nabiwulira wa nabiwulira oba mu lubiri omusinga amagye we galumba olubiri bo ne balumba n'ebiso n'emajambiya kumbe abasajja bazina mundu. So kakati ebintu ebimu kwegamba tubikole nga tutaddemu okukola ki okutunuulira amagezi naye ebintu ebimu abantu tubikola kabampaane nze kino nsobola okikola tusigale mu jurisdiction zaffe. Yes kubanga kati Nyanzi kituufu yali mukulu wa kunga yali ayagala nnyo okukola ki okuba nti mutowe amulaga oba amuteeka mu mbeera ya okuba nti ebitiibwa bibeera bitya president abeera atya omukulu bamutadde mu bitiibwa biri ebyobukulembeze first lady abeera atya kubanga Babbi Itungo ne Kyagulanyi be baali abagenyi abakulu era baalambula ennyiriri ebirabo byaleetebwa ku olwo embuzi zaagwa. Kati tetumanyi Nyanzi abantu abo bonna baatendekerwawa ate nno Nyanzi yalinga yamwanjulira baalamulanga ennyiriri Nyanzi amugamba ono ye komanda gundi nga bwe kibeera mu magye zoganya nga buli omu alina loolo yaate ono ejeno Gaddafi ono ejeno Nyugunya nga buli omu alina ki loolo ye. Naye kaakati we neebuuliza abantu abo Nyanzi baabatendekerawa abali ku layini awo kubanga ffe twabalaba ku olwo simanyi gwe oba wali wabalaba dda
afe kigambo twakiranga foot soldier for reason anti naye simanyi kituuka ku level yekola anti kakati numbers obungi yes zetwalaba ng'ate balinga babayisizaamu basic military what training bwe bagamba nti mugusa wange era olaba kubanga abantu bwe babanga tebafunyeemu ka basic ne wabagamba shoto omulala ateekayo kuliya tebaga kuliya ono n'akola ki naye wagana nga kiri ku uniform okitegeera ng'ate uniform mpya bwe pyapyapya engatto ze zimu temulimu nti ate ono yazze nankadde bonna nga bali bwe bati uniform ziri bwe ziti kakati ebyo ebintu byonna eyabyorganizinga okubanga bituuse ku ddaala eryo ku level eyo ebyo byebibuuzo kirabika ebyatwaza Nyanzi tetuganye mwakoze parade eya party ate nga ffe abaludde nga tulaba ebintu ebimu bamirisha bwe batwe bakola ki batandikiriza yes ate ovanga ku kintu ekyokuba nti ideology nebeeramu n'abantu nga osobola okuba brainwash obwongo bubuzaabuza olowooza baterrorist bakeera ku makya nga bamanyi nti bagenda kukuba bomu kugibwatula okimanyi nti terrorist tewali agenda n'ategeera nti yeno gyengenda sidda yakeera ku makya nekimutemba ne direction gyagenda si kumutemba already omuntu bakutuuzaawo ne bakuguza ki ekirowoozo ideology ne bakubrainwashinga ne bakubuulira obulungi obuli mu kino woba okoze kino kakati abo abaana bonna be walaba ku parade obanga obatuuziza noba brainwashinga n'obalaga nti kakati omanyi twagala bukulembeze mugenda okusooka mu magye bajeno omwana n'alaba Jeno Moze engeri bwazoganya abantu nagana nange era we n'alaba ekibomboola bwe kigira naga kakati amacepacepe gano gonna olowooza oli ne bamugamba nti kati era ggwe engeri gye wasomako oyinza okubeera amekamanda kakati abantu ababrainishinga ebbanga eriwera naliko kyambalira ddala batandika okukyambala kakati ne batuuka ku level ng'omugamba nti omanye ekiriwo gavumenti eno tugijjeko nti tutandikirewa abuuza muzeeyi afande komanda waliwo ebyo ebikola nti wabula weeri n'ekigatto ebyeyongerako biki omuliro komanda kyoyogera kyetukola gwe byomuwa byagenda okukozesa nze nkubuulira so kakati abantu omanyi buli omu agenda n'akiraba abantu abamu buli omu Katonda yamuwa okulaba naye okutegeera kyanjawulo abantu abamu ayinza okulaba obulabi ekintu naye n'atakitegeera kubanga abaana abo ng'obakutte n'oba brainwashinga bulungi nnyo osobola okubatwala ne bakola ki bakolera omulimo ne bakola omulimo n'ofuna Marisha group ey'omutewaana oba n'oba oyagala kugitwala mu nsiko n'okola ki n'ogitwala n'okulaka Islamic State kubanga abasajja bamaze okwennyika okutegeera nti eno wetuvaayo nga tuli balamu baasi ate nga nabo bakifunyeeko okulabibwa nti General Museveni ne gurupu ye nabo bajja buzi ekitegeeza naffe wetugenda tusobola okudda ne bagaddako embeera embi bayisiddwako gavumenti kubanyigiriza okuliwo kati abaana abo bonna oba batunuulidde eggwanga ekisookera ddala terina mirimu wadde olwaleero muli mu kucelebratinga ki lebade okimanyi ng'abantu mu Uganda abakola emirimu egyekuusa gavumenti bali miliyoni 1 yokka naye ng'eggwanga miliyoni 48 zetulina 45 miliyoni 1 yokka ate nga n'abo bali miliyoni 1 osanga omu ng'alina emirimu 3 kaakati abaana abo bw'obalaba bangi baali mu kyalo abalala abazadde baabwe baafa abalala baali mu kyalo ne batunda obubanja ne babumalawo ne bajja mu kibuga ne batandika okukola ki okuvuga booda ne bagimubbako polisi n'egikwata erikodi kampani abalala ezaabwe bwe bagenda okuwerekera Kyagulanyi booda ne bazikola ki ne bazikwatira ekalangala ne bazikwatira buli wamu zijjudde ku mapoliisi okitegeera kakati abamu okuddamu okuvuga pikipiki nga bali ku pikipiki za Nuupu ze yagula Nuupu yagula yako peki Nuupu ebadde ina pikipiki eziwera nga 15
yawa abaana banoonye sente abaana nti kati nga mulaalo omwo be baana abasookayo zikulembera ezo nnyingi ezo namanyi bantu kwagala bavuga zaabwe funguwa barabara babadde baweza piki 15 nga za kitebe ojjukira bagulira obumotoka mbujjukira bunuwa short ne pikipiki bazigula yes endoza zali undercover tebazitwangulira kakati ebyo anti abagagga abamu wano babibawanga buwe temunjogerako ate ng'omugagga agamba temunjogerako ate nga nabo bati okubabaala accountability ate abagagga bo bakafiiramu dda jjajja yabakwata giribwa gonya yabaluma dda bizinesi zikyali awo zagwa so kakati oba otunuulidde enyanzi ebyo oba otunuulidde enyanzi ebyamukwasa kumubuuza bibuuzo ebyo byetusoze tutunuulira otegeka milishiya ye parade omulama gwaki nti celebrating a birthday omukulu lwaki tewaleese bulesi keke ne mugisala ne muyimba enyimba za birthday mwalimu okulambula enyiriri mwalimu okulambula enyiriri mwalimu biki byonna mwalimu n'okuyimba enyimba z'ekinamagye ndowooza zaalimu z'omwotonawaaka okitegeera kakati Nyanzi bamutwala n'agenda ate nga Nyanzi tamanyiddwa mu bantu abalirwaddeko nti asobola okugumira ekigambo kubanga Nyanzi ali ku level ya 5 ayingira ya 6 ndowooza oba alimu ya 6 kakati yalaba ekisookera ddala simanyi herese status ye eri etya okitegeera naye ng'omuntu ng'oyo ate Nyanzi afunye sente azifunye emyaka gikoze eki bagamba Nyanzi aludde ne sente Nyanzi sente azifunye zino na ziri ze yali alina luli za kukyusa nva oba oyagala okulya ennyama n'olya oba oyagala kyennyanja n'olya ziri ezaaluli kati saawa zino eyo level si yeeyo kubanga kati Nyanzi alina kapasite ekwata akakadde n'akawa omukazi ak'okukola shopping saa zino kati asobola kuba n'abaana ba yunivasite 4 mulundi gumu butereevu asobola kusula mu nyumba y'ekitiibwa kye era kakati wali ewe wasula enjumba era ya kitiibwa si yakusaaga ate ng'era alina ne purojekiti endala ezikola ki ezitambula kozi wano yali mu nsonga ya tiketi ku mulundi guli omulundi ogwasooka yali mu nsonga za tiketi kakati tiketi ye yagifunamu buli kyayagala okiraba ebiwojjolo yabikuba ne sente enkalu n'azikola ki n'azikwata kakati omulundi ogwo talina we yasalwa nti oba kino oba kiri buli kimu kyatambula kitaratibu naye ku kino kyetwogerako saawa zino omusajja ebamukwata akugamba yagamba temukola ki temukuba mwagala ki nti abaana be baani abo nti abaana be baani nti muleetero ekitabo kampaweko bemanyi no abamu enamba n'azikola ki enamba z'essimu enamba z'amagye gaabwe badde manyi nti 004 kyotege kakati gwe omuntu bamuwa jeno nga talina namba jeno bigirwa yavaayo ng'ali ku 005 kandoze baagigaba eyo baagigaba kati oyo yadizatinga kitegeeza n'abalala bakola ki mwebali abalina kakati jenosoganya oyinza omumma enamba olaba waaba atabuse agamba nja kujjawo kakati oyinza omumma enamba oyinza okumumma enamba kakati woba otunuulidde abasajja nga bazoganya nga be bali mu sikoodi eyo ng'atuuka ne ku mukyala ali gindi vulnerable naganze nja kugirayo ki ekiso kakati gwe abaana abo baba batuuziza ne babapika ideology ne babrainwashinga sebo tebavaamu kintu kya bulabe nnyo baba bakambe so chairman Nyanzi mu kumukwata bwato bwataaje ebigambo anti kakati Nyanzi era Nyanzi yoyo omutuufu manyi mwe muli mu kwewuunya bwewuunya talina mizi tagirina Nyanzi talina bigambo byakuddaawa atewaanya abantu okitegeera kubanga ekisookera ddala Nyanzi aludde mu kibuga ne mu politics okwokudda eno n'eri politics wa street amusobola wekiyaayo wekimafia politics oyo owokudda eno n'eno amuluddemu ebbanga ddene ng'amumanyi ng'amuzanya bulungi omu ku bantu abo abaludde anti leero omusanga we NRM interest za NRM ng'azitembeeta
oba ali mu DP n'omusanga mu DP era nga bamanyi nti tulinayo omuntu waffe. Tulinayo omuntu waffe. Akabinja ako weekali kanene weekali awo. Akazanya politics w'ekikeeki. Kali mu Nuupu yokka oba n'ewalala? Anti kaali mu DP. Ngeke kana kajja kasala. Kaali mu DP. Era keeko kubanga kaviira ddala waggulu paka ku level y'obwakansala. Ne mu bakansala gye bali. Ate kakati Banyanzi baali ku level ki? Baali ku level ya bakansala. Mwebali era mu Nuupu omwo era gurupu ye. Mwebali era bakansala bayiseemu. Naye nga bonna akubeno n'eri basambisa 2. Katonda yabawa basambisa abiri. Era n'eyo gye bali kati era basambisa 2. Kakati ekyokuba nti ku luno obudde bwatuuse Nyanzi n'awemuka. Abaana bangi be bakutte nga naye abamu bateeberezebwa okuba nti abamu ku abali mu high command ya Nuupu be babawaayo. Kati ate we abamukulembeze eki? Anti kaakati ekibuuzo weekijjira abantu kyeboogera kyekyo kyeboogera oba boogera kirala munda ne baba nga balina ekintu kirala kye bavuga. Ekigeza abaana bano ba foot soldier bayambako buyambi ba high command kutuukiriza bigendererwa byabwe. Butere nze mu kulaba okwange bwe nkiraba era wogenda ne weetegereza ennyo abali Radical abamu be basinga okuba nti bali Luzira oba Kitalya mu makomera abalala baafwa. Bamu tebasobola kusimatuka. Kati bwana Mulwanyi. Kati Nyanzi ono bwe bamukwata state ye mugamba nti tukujjako emisango ne tukwetaaga ojja kufuka state witness bagumusudde musuzi nga tamanyi. Anti kaakati we bakukwata conditions za bail ze bamuteerawo we bakukwata abasoma amateeka obulungi bagamba nti we bakukwata okola statement bwekiri wamala okukola statement kati ye ndowooza mu mukola statement n'asaba bail. Okitegeera mu nnyimbo ngenda mu kaluluuzireyo ngenda mu campaign gye yakola n'agisayininga na buli kimu. Kaakati mu statement gye yakola DPP bwe yagitunulamu n'alaba nti ono okusinziira ku statement ye alina kubeera witness. Omuntu yali ayanjulira omukulembeze anti statement gye yakola statement ye okusinziira ku ye kubyakola byeyayogera n'abisayininga nti ye Nyanzi yabyogedde era takakiddwa abadde takubiddwa. DPP yagenda okubitunulamu nga alina kubeera witness. Ate nga jjukira osobola okubeera witness voluntary oba okukukaka summoned by government by state. Yes. Oyitirwa mu kooti ngina mwezi bwezi. Kakati alina choice okubeera omujulizi oba okumugatta ku bali n'agenda ku kyembadde ngenda okubuuza ndi kati Nyanzi alina mukisa ki akyalina mukisa ki? Anti omukisa gwonna eno ayagala ogamba nti akyayagala okubeera mu pate agamba tajja kuwa bujulizi bamugatta ku gurupu ye. State emugamba tukulina wano gwogenda obeera kino okusinziira kubanga nti bajja kumuyita bamusamoninze nga 15 bamugambe nti gwani nti nze gindi eyo ekuli mu maaso ogimanyi okiraba nti kyekyo nti statement nti ani yagiwandiika nti nze kennyini kyekiraga nti gwe wagiwandiika nti akuliko siginicha yange na sayininga ano nensayiningano tuddiremu amannya g'amatuufu twongere okubeera Nyanzi Sentamu Nyanzi Sentamu tuze w'Omukayempe South mutuuze w'egindi kakati ne batandika okumubuuza omwo mwennyini muki wasobola okukiddukiramu nekiba nga kisigadde tekimukosezza wasobola okukiddukiramu suubira alina okwongera okunegotiatinga ne gavumenti ebeeko kyemwongerako ku statement yakola ebeeko kyemwongerako oba eneemuwa akalimo oba eneemuwa wedda naye nga kyekyo kyokka kyalina okunegotiatinga nti oba mumpe obwa RDC obwa minisita mumpe abasajja mbalume ate wajja eno n'abyegaana mu kooti nti statement anti bamugatta ku gurupu agenda eruzira kati ye nagikola nkakiddwa statement nagikola bankase nti statement wagikola bakukase era basobola omuwa chance akole endala
kata utakwatibwa anti kyekyo kyenkugasa kati nga ole Nyanzi alaganga omukwato ow'ejjo abulako buzi kuyingira munda gwe okyayogerera wano nga tutudde wano naawe naye singa gwe Nyanzi singa tonokunywa amazzi tokola ki naye golangambye nti empale yakendedde size gwe tomanyi Nyanzi mbeera gy'alimu oba abadde akola jimu okusala omubiri kati kimwetaagisa nagenda mu jimu banga engoye zonna yazitute bazifunzeemu ayina ozifunza gwe kino ekintu gwe n'ensasagge togiyita yakusaaga omanyi kyekitegeeza mu byobufuzi eno mulwana bata abasibe baffe ate gwe gubagamba gwobasiba gwolaba ekyo ekintu kyangu nnyo kintu si kyangu era Nyanzi waali ssebo wabinnyera naye credibility yesigalawa mu kibiina tayina kyekyo kyenkulaga nti kaakati Nyanzi alina okusalawo ekintu eki akkirize nti nfulumye nuupu kanzireyo mu NRM kubanga musajja we NRM oba asobola osigala nga talina mulimu gwa talina participation yonna mu kibiina ky'abyobufuzi nasooka abiwumulamu nga baakunamye nnyo anti kaakati ate okukunama okuggwayo nze ndabanga naye byonna talina kyazza oguma n'oswala n'obanga bammawu n'oyingira anti kaakati ayingire bamuwa akafo naye kimuyamba anti yaliyokko ng'ali ku levo ya wansi tomanyi yaliyo ku levo ya bwakansala kati mbuva liyo erinnya anti yalinnya ssebo ali ku high command ya Nuupu kati hodizi ziri waggulu bw'oba omulamuza tomulamuza kakati omusajja eyasobola okumuburazinga gindi bataliyani enamba nekuba paredi golowooza oyinza omulamuza ng'ono afrontinga tiimu y'omupiira bantu 21 tomulamuza kansala w'Emmengo so kakati omukulu nze ndowooza ebintu bimubijjiridde ali mu bino kubanga namulaba lulinga akola statement batujja kumulamu diversion biki simanyi n'ataddeyo omusango gw'amadiina kirabika gwe bakola ki naye biri ebyamadiina birala ate ng'ate Nyanzi tumumanyi ayina ekizibu kye omanyi engeri gy'atayagala kuta ssente ebiseera ebisinga avunaana emisango nga talina na DR form era naguno omusango yaguvunaana ogw'amadiina naye nga DR form tazirina ng'abeesinga ku bano beyeesimbawo nabo mu kalulu nze naliyo egundi ekororo Nyanzi madiina amubbako DR form awo wenyini mu ttenti bakikola bwe bati balangirira omwana asoma bana aba isi yali eringa asoma Nyanzi bweziti madiina bweziti kati ne basoma zibatalina wano nasituka nyabwe zizosoma esintuufu ezo wano tulina ndala kati bakola tenti ngeno kolomu yaba Nyanzi eno kolomu ya madiina kati madiina alina bamafiya be yali alesa abavuka gayayayi ne gayiika mu layini mu kolomu ene ya Nyanzi mu speed million nga dala fomu zonna zibbiddwa zitwaliddwa Nyanzi yasigala n'emagazi kaakati waliwo mpuliddewo abantu abagamba nti Nyanzi omusango gw'amadiina naayinza ogukola ki ng'agenda guwanguza ki naye nga nze mumanyi Nyanzi ndudde naye tabeera na DR form omusango gwansereko wano ogwamutuusa okusayininga agreement butabeera na DR form tateekamu ka ssente kumukuumira anti tayagala bamukuumire bintu ssente tayagala kuteekamu kubanga akalulu akawedde abaamubbako DR form beyasolozaako ssente mu kalulu okuwa tiketi mpa ssente kaakati nabo ne batuuka ku ssaawa y'okukwata ne bazitunda kubanga ne beddiza ssente zaabwe kubanga kansala omuggyako essente naye ng'ate yagenda obeera wali ekaleerwe ng'alinawo DR form eyiye n'eyiyo eyiyo ajja gireka wagwe kaadi wamuguzizangu ajja kugijjawo agitunde kati yali awo ng'alinze za Royce Emboga kakati mu mbeera eyo yonna akaluluka agindi omusango gwa Nyanzi gwesigamye ku beyeesimbawo nabo waliwo wa Common Man's Party Dafala balina okwesiga bamuwe babeera baaliko kati so kakati Nyanzi ekizibu kyo kyamugwiridde era envaamu gyakivaamu agenda kuva bagamba kubuuka mu falampeni kugwa muki agenda gwa mu muliro wonna asiririrawo ogwa madiina tajja guwangula ayina ne guna ate kati ogw'okulumiriza akati madiina omumanyi
mulaba bulabi omulaba bulabi naye nze sirowooza nti Nyanzi ayinza okusobola Madiini owenare Madiini bayaye kakati omuntu wabanga yali wa kusatu naye ne bamulangirira Madiini yali wa kusatu si yali owokubiri ani yali owokubiri Roy owaye gosaaga n'okusaaga ebyo byo waliwo omanyi ku luno akalulu kalulu sigamba nti kaali kalulu nga kano aka bulijjo kaali kakinyola nsingo kakinyola nsingo kaali awo ekiro ku ttale senta ezimu zifuuse simu nga owokuna ayagala bamulangirire tuba tuli awo Madiini najja ku ssimu ng'ajja akaaba nali namubiru omumanyi wa Dream ali awo ow'emmere oyo abaana baŋŋambye ngenda kola nti munyambe bagala kusaddaaka nze waliwo essimu evuze kati olwo nga Nambi ayisizaamu akasimu wa taata we alagire Kasacca tirangirira muwala wange kati balina koodi yaabwe nti kawe empeezo tutwalako emu mu ngeri yonna tutwalako emu kati baagala basaddaake Madiini abalangirire Nambi Madiini n'abitegeera nanyiga epeesa era ye aleka yanyiga lya sipiika so kakati akalulu kano kabadde kaki kamapeesa era sirowooza nti mu bana abantu bano nga tebanakulayira nti waliwo gwe bagenda okujjayo olaba n'owe Masaka yabalemeddeyo ate oyo maanyi oyo ate ye maanyi nnyo okitegeera oyo ye president gwayita n'erinnya gwayita muwala wange y'omutandikirawo so kakati muganda waffe oyo Chairman Nyanzi ebintu bimusobedde naye nga bye bakoze babikoze netamiru aba Nyanzi talina feva mu bantu nga tebamwagala bwagazi buli kasita gwe mpulirako ebintu anti kakati Nyanzi alina obuzibu bumu Nyanzi bamukuba ne tiimu eno emukuba eyajja eneyo NRM endala eyayingira mu kintu eyabalubongo balubongo yaabo bakomanda bamusaadi bakatana kubanga abo bonna iyo tiimu ye NRM eyo emukuba ani kati boy babeere nate teyaliyo bwe babeere eno teyaliyo ate sirigimu yaabwe mu myaka sirigimu yaabwe bali speed ko bategeerera ndala nnyo eri ku speed yaabwe ate ono aluddewo abuusa nnyo Kyagulanyi kiki ekikola ki ekigenda mu maaso okitegeera ebyekisajja kikulu bano bavuga ekintu kyabwe ate ono akola ki akyonoona kyevola aba tewali amukola ki ezera bamuyimbulira amagye ne gamukuba ganago ku mitimbagano kati saawa zino ate kati basirise busirisi kubanga kirabika obi okumusindikira embwa zimukole ki kuba tebonera n'ekibiina kye bakubira wamu wonna kati basirise nebagamba kakati omusajja katumuleka akole ki afe nawo n'omugwa bwe mu bulago ono Masikiyo weetaki yali atandise okukola ki lumbuye okumulwanirira naye kakati ndowooza naye ne bamukubira essimu nti ono mukole ki mwesonyiwe abantu bano basosola era Nyanzi bajja mukuba kubanga Nyanzi abadde abalemesezza okufuga obulungi pate yalimu ng'omukulu ate nga Kyagulanyi amuwuliriza kakati Nyanzi wagenda addako ye Kyagulanyi etegeeza abaana abo Nyanzi tebamuwa respect tebamutya ku kitebaawo tebasobola kumutya kubanga tebamwagala ajja kulemesa direction gye baagala pate ekoleki egende olaba saawa zino setup ya Nuupu bwe batyo bajagala kinakubanga kitambula bwekityo kakati gwe tolaba abakulu abasatu abasooka abawagulu obamanyi yani nani Katana Lubongo yani Kyagulanyi ate kati Kyagulanyi wali ngamba kati abasooka saawa zino Zedriga Katana ne Lubongo abantu aba nesenyo omuteekako bamugjeemu oyo taliimu bamugjeemu era oyo yakaaba ennyo ayagala Kyagulanyi akomewo abaana nga bakambwa nga tebanabakukola mweso gwaki bwa lopu era omwoso gwaba lopu wegutuuka bagala kimusuuza nga taliiwo Kyagulanyi bisekezi talinaawo bajja kimusuuza kwekulamirako nnyo Kyagulanyi akomewo Kyagulanyi yalina ogukakanya naye waabanga takomyewo oyo obwa lopu talina bano abaana bagatta omuzannyo nono omukyala ali ku saidi yaabwe nga ndabanga ali independent ani Zedriga independent kuki
mu nsalawo ye y'ebigambo asalawo atya kikikyo omanyi mulekeraawo kubeeraawo n'olaba n'otandika okuteebereza baatugaana okuteebereza era mbadde nteebeza buteebereza ebikola wabirabyeko mbadde nteebeza buteebereza kikolwa kikyo kwosinziira jase ngejja mbadde mulabamu ngejja yagula mu kampeyini yali lwaddeko mukambwe kambwe lwaddeko omuntu ayinako obutambi nga akolima naga omutwaliro wa muhoozi agenda ye talina buzibu busajja naffe butumezeeko kakati oyo credibility eriwa gyogamba mbu ye ali lwaddeko simanya inaki kakati oyo bamutaddewo wakozesa kakati ekibiina saawa zino kifugibwa abantu aba Musadi ne Katana oli yese kwitale gino ono w'ebyensimbi lofamu ya Katana kati ye kibiina byonna anti sente ziva eri neeno ebintu ebikolamu NRM eno branch gwe oyinza obutaagala kiwulira bwotyo naye eno branch kati nga bwolaba nti NRM sente bwe baba bavunaanye NRM sente zonna zigenda wakalugire n'ekiwanuka bebawoza emisango gye NRM tokimanyi ekyo bebagiwoza ale akalugire muko mu maka n'ekiwanuka mwana mu maka kakati nabano bakoopa kano ina kaduko ngambye ekitegeeza atanti mbadde nkonekitinga nga ndaba kanso musisi y'omu ku balooya mu pese advocate eyani eyakatana takwatira abo bwaloopu bagenda wainaremu omulala ow'embaale nambeshe ekintu nekisigale nga kiri mu ngalo zaabwe anti kakati ono Zedrico be bagamba nti omusajja omwo muteeka mukyalo oyo aba abeerawo kakati be bamulina mwezo kakati ate naye atandise okulaba empewo ya AC bw'enyuma n'entebe ntebe ewooma simanya ey'omukulu mwenyini mwatuula ate yanditudde mweriwa tibaleeteyenda ani manendowooza nti ye oludde engeri yali vice nti yaliwo nga alinawo ne ofiisi yawo mwanga kivumbi eyiye eriruddawa oba wano common man's party yange eriruddawa mu region ani kyekyo noli yaliwo eri mambuka nono wabuga kati ziri mu region ojja kuzisaba olina kutuukiramu ya mukulu yennyini kakati bwe bakuwa amadalaka bakulinyisizza mukulu bwoti luli nga bakagimuteekamu ng'agitya nga buli ajja ayimirira n'amubuuza kati atandise okugibukaala mu Zedrigo takyayimirira kali bujakulamu sawo tudde kakati bano baluyirika baani bonna abaali se bamulabawo badduka Zedrigo takyagula mmere takyagula mafuta takyasasula school fees budget ate budget ng'ogyeko budget abantu abagala favor president njogererayo bateeke ku paaka njagako bwa commissioner ebyo byonna kyava abaana tebakyava mu ofiisi ye abaana bawangudde akalu bonna kati asalawo oŋambya amadaraka yagafuna naye gakiwaani kakati kankubuulira ekintu kiri kimu Kyagulanyi ono bamwagalako signature kubanga batuula bano abasatu amapeesa baganyiga bwe gati baba balina okujjamu ne ku ssente ku kifo ekyo waliwo endagaano ezikolebwa omuntu okumuwa ekifo ndi kakati buli mwezi ogenda kanyuga bweziti ku akawunti zaffe guggwa teguggwa n'otununamu akawunti z'ololaba ennyingi zaayo noga kankiyingira naga ekintu kye tukuwadde kyawa commissioner waliwo ssente bweziti ne bweziti buli mwezi olina incentives bweziti ne bweziti twagala twagala bweziti guyita nti basatu ne bagukola ki ne basaako omukono ne bakiyisa Zedrigo yalina okusayininga sebo gwoba okyazaala wazalawo oli mukuzaala watomanyi kuba ye president aliwo era bagenda mu America kutwala mpapula mukulu teekako signature omukulu obuyinza yabuwaayo nti ono yabe acting Zedrigo nga yagwa mu ssente ate era nze Kyagulanyi musaasira nnyo ne gavumenti eyinza omugamba nti akomewo mangu
bano ne bafuna ba mafia ne bagana naye akasajja lwaki temusooka ne mukakanga ne katajja bye mwagala tujja kubibakolera kakati ate akasajja muleeta kaki kana niko kuletenga ofia tokoma bagenda kukwata tokoma bagala kunywa yanzi bamugobya ali eri uwe kyebando alengera bulengezi nuupu ne flag abirengera bulengezi kamaliriza bonga bakambo anti obuzibu obuliwo mukwalagana n'abasajja abatendeke ne mulowooza nti mukolagana n'abantu baabwe nyanzi mutendeke muchaka ate kakati yagenda ekyankwanzi kakati ekyankwanzi oyinza okugigeregana ne musaadi musaadi abawa ddala Harvard musaadi byonna ebyo obitegeera ebyo bafuwa oluzungu si lwakuno nyanzi oyita netraining ze bayiseemu omusajja wabanga nti yakolofayinga okubeera nti naawe omuyita musaadi omanyi training z'abayiseemu kwegate ntidde nnyo kati Kyagulanyi tatuuka esaa kyokoma obusajja bumuwambi buli kimu kisoboka buli kironga olugezigezaawo noga delegate conference etudde abadde secretary kati egundi mukadde kano ebisobola okubeerawo olowooza Kyagulanyi okubeera eyo ng'akoze akogedde mu nnaku 2 olowooza kiki olowooza tawulire eno mawulire ag'omunda mu ofiisi be yalekera ofiisi biki ebigenda mu maaso alaba omukyala gwe yawakwasa ofiisi emunyumidde okufa yasaze ne size onootera n'omulaba ne boyfriend Zeduliga omukadde omuzeeyi no naye banyumira alina kire ekyali ekirala ekyemubeera ku pembeeni kino nakyo kivayisa ekyomu western tekimuta kyeka kyategeere wali sente kakati baategedde omweso kakati kyo bakisika nekiteesa ne bakiwandula Gonya nekiwandula ne Zeduliga ne boogera naye Gonya nemukola ki nemuwandula kati ono Kalampenge ne bamuteekako eki ebijambiya ali eyo owebutambala kuba weefulwa nti olumukamutwagala kukola naffe Kalampenge katukuteekeyo kakati ate bano abalirwedde okukola basewungu Namboze abalabye nti omulimu weguli wali baagala kifo bakole ate oyinza okwewuunya bwe bamaliriza bwe bati bagire bwe bati Zeduliga alangire nti Namboze tukimuwadde naye ngaate abasajja babatandisa okukyadvocating era nga n'omusajja akyali munda oyo politics oba olowooza nti politics luba Luganda politics ebeera interest omanyi mwe mugenda ne musirwala nemulowooza mbu politicsbyaddala tulubera ku mazima nabwekanya mbuzibeera politics ebeera interest gwe emirundi gye baleese Kivumbi mu kooti sirabangayo wadde ku Namboze nti wayagenda asympathizinge naye mbw ate naakuba omuddobo ayagala kifo ekyo kya Buganda era nti essaawa yonna Zeduliga ateekako omukono nze nakugambye obuyinza we buli oli ali mu America wataweebwa kati alimu naye Namboze agwa ku saidi wentuufu alikuwa mu America alikuwa mu Saadi aliwe watuufu Namboze wafunira esente wabeera Namboze ali ku sente talina integrity omanyi kati kankubuulire omuntu takyuka era towasanga mukazi ng'ogamba yali malaya ku kkubo mugonze kemufunye nja mukyusa ajja kufumba gwe wamutonda gwe wamuzaala olaba abazadde be tebamukyusa naye gwe wamufunye obukulu ng'ojja mukyusa Namboze wabanga bamukwatira mu nguzi n'alya ssente n'azimira naye kati omusaala tebamutula situkaali ne puleesa ani Kivumbi buli wabiwulira nti ekiri eno ebweru ne waafa n'afa yasoose gwe politics muveeko olaba beewa obutwa babwewa kaakati kyotegeeza ono Heleni Nakimuli omugenzi mukama amusaasire yafudde kaakati mu Nuupu omwo waliwo n'abaagala okusenguka bagende bagula ettaka Kalangala Namugga ayagala kugula ettaka Kalangala bangambye yatandise dda process y'okumukyusa obutuuze era tewewuunya nga byabakama afulumiza enkalala ngaali mu balonzi b'Ekalangala kakati byebyo byenkugamba interest kale banabefuzi bafuuka kano kafuna kano tekafuna kakati politics era n'ekiremesezaawo jjajja kiri ekintu eki wano politics owaffe wa nduulu naye si wa buyinza enduulu tezitwala buyinza ez'obukuusa
nga siza ddala mukubirira endulu kusanyukiriza kukyamukiriza kusanyusa endulu nga siza amazima nga tezirimu mazima tezikyusa bukulembeze kati kankuwa ekyokulabirako olabye eno sovereignty bill ngiraba endulu Museveni teyawandudde Lyanda n'agamba linjokyeza yalisesemye waliwo nayita amabega mutabani we n'alizza kiryoka kyolonka n'akolayo ennongoserezaamu anti beebagamba balitwalire ddala mu kasero ebyo babadde omukalukalo tajja ki naye nga terigenda kudda eryo lyakoze eki lyagenze naye nga ekyabaddewo abantu bataddeko ekigambo ng'ate kiri sinsiya kyamazima tekirimu bukuusa bebo benyini ba stakeholders botabuusabuusa nga kyekyo ekigambo kye ŋŋamba nga tekirimu ki bukuusa naye opposition ekigitulemesezza ennyo wano okugjako n'omusajja tukuba endulu naye nga yabukuusa emisana mukuba kekerere ekiro mukuna akubira essimu kankweka story oba abantu bano mboogera amanya gaabwe gomanyi bakwano bo kasita anjogereko omuntu yali Lutamaguzi Honorable kati twadira kaseke eyo kati waliwo omuwala yali agala okuvuganya ku tikiti ya Nuupu naye nga ayagala kuvuganya ku Kyawoma ne MP kati ng'ate Lutamaguzi already balina enkolagana ne Honorable Sala Najjuma ye sitting MP wa NRM kati tuba twava eno Kampala tugenda genda paka we musala yali ndoza gikwata ku bino byokwebuuza ku bantu kati ne bamukubira essimu Honorable waliwo wano omuwala wati atatudde wano nyini ya watu wogenda otuula naga temusobola kumukyusa ne mujjawo kinaalabika kiteewa Najjuma nze ntudde n'omwana nze ate omwana agenda mumudi campaign nga Honorable ate Najjuma siwena naga mwana wange ebyobufuzi obimanyi Najjuma tutula ffenna mu parliament kati etugenda omuwala n'alemezaamu n'alemerawo kati kodo Lutamaguzi ali nasula Kampala lale negwa bichi ne tusimbula emmotoka tuba tuli mu mmotoka twakasimbula ng'essimu ya Najjuma eno go wange Honorable gwe owange bagampadde gwe badde negundi kulale tana ne bani abikugambye nsonyiwa nange nasanze omwana bamutegese nga bamutadde waawo ninga apukito politics interest okitegedde nti interest kakati oyo Lutamaguzi yatugambanga nti we bakwatira kalulu ka Kyagulanyi tutandikira ku mwambala omusajja bwe bamubbakako yakuba emiranga ng'alinga afiiriddwa jjajjawe gw'ataalabako salimusala so kati ebintu ebisinza okulemesa byebyo embeera ya politics ya wano era kakati Nyanzi ye yawedde dda so kati chairman obeera president ya chairman nze deputy president VP osayininga ku mpapula saawa zino anti president waali naye waba mpadde waba ngambye nti kakati acting yoyo mbeera mu ntebe ye n'empapula n'enzisayininga obukulembeze bw'omulwane waffe mu Kifirika oba na linnya oba na tayito naye nga tosayininga omusajja yagwe nalaba omukambwe yali Kenya yali ani yali deputy president wa Kenyatta wa Kenyatta I mean wa Uhuru Uhuru yake yavaako Uhuru yavaako bamuyitako mu kooti y'ensi yonna yo gindi yali ono Ruto gwe bagendagana Ruto n'agisigalamu n'agamba nina okubisayiningako ne deputy teri ebyo byahwamu okitegeera kakati president bwe yamaze okunasula omuzinga ogwa sovereignty bill teyali nyenyonyi kugenda bagamba yadduse yali nyenyonyi naye ani gwe yalekedde entebe mbutalekera buyinza deputy yamukubidde bukubizi salute bagamba kati tasobola kusayininga ku kintu kyonna bamuwadde salute yokka bagamba mbujjaja taleka buyinza agenda nabwo anti abimanyi Kyagulanyi yakola ensobi era mbujjaja amanyi okukola olwo omuntu yagamba musasudde munaga nti olaba jjajja waba afuluma ayinza okubira CDF n'amugamba nvuddewo naye ekintu gw'okirimu n'akubira Ssaabalamuzi n'amugamba nvuddewo naye monitoringa gw'ekintu gw'okirimu n'akubira sipiika n'agamba nvuddewoko naye gwe mwena ne musigala nga olowooza buli omu akeeta munne anti ye mukeesi amanyi enkwe z'ebyobufuzi era mwe musobola okukubagana nga jjajja taliiwo enkwe z'ebyobufuzi azimanyi kakati era eggulo wamulabe yakubye bukubi saluti n'agenda vice president
saluti yamazi wena akantu kongambye nti omusajja agenda kuvundira ekitali eruzira eyo oba ekitalya ngeno abaana be batwale ekifo kye kya Buganda olwedde ekya parliament yagudde ekya Buganda Namboze ne Gundi bakyagala Esewungu President wole yandikunyigidde pesa taliiwo Zedrigo yaliwo Zedrigo bamusadi bamwetolodde dda kino ekikazi kyonna kyagadde ate kino Kinyankole bakikwata ne bagonya n'ekiwandula kati kyakomyewo ne kitegeera nti kakati akatiimu ke kano Bishop bali kwenji President bwe yali agenda nakyo yakirekamu mu buyinza bwe yalangirira nti ndekejeza Duga nakyo alangirira omu oli abeera kumpi na munne naye katono wa Western ono moyi wa mwaluwa kakati ekibeerawo obugiriza n'ekirala ono kati yayingidde mu kiriki olwo baagala kubeera nti babeera mu kintu wamu kitegeeza nti oli mu West kati avuddeyo asembedde wano amadalaka galinye bafunye n'abaana ababaggala abaana abatambulirako nze nagamba bano abamu bano ne babata olwaleero simanyi baani ono be Edi Mutwe tebalina mirimu ate gwe bagadinga taliiwo ate kati ani gwe bagadinga tebalina mirimu nagenze olaba nga balinye emmotoka bamuvugira mmotoka yeemu bagenze kalangalanga ndaba bali babiri embeera yeeyo ekikazi kyasomya embeera ani kaakati musaadi waaba taliiwo ono ng'agenze mu kisenge okweyambula ono mukazi munne babeeramu bombi tomanyi nga yenkola yaabwe ono musaadi bw'abadde nga Kyagulanyi wayingira mu kisenge musaadi ayingirirako ne wobanga gwe simanyi Nyanzi ozze njagala twogerere mu kisenge waki owa Sseruganda Otambulira ebyaffe ebyekanoni we muyingira mu kisenge nga ne musaadi ayingirirako esegeza musaadi abaata wa Nyanzi gap kunyumya tewali ebyo kuleeta stories zitatakwatagana onegula omusajja nga genosala anyumya ne mujjajja buli kiro banga genosala buli kiro anyumya ne jjajja ku simu nga bo banyumya anti kakati be bali mu madalaka ate era baategeera gwe zaabo osobola ozitaapinga tomanya na je bakozesa kwegate kikambwemu bintu sibi abantu era kyevola banze nagambye abantu buli alina mwana we nga bamukwata ali mu kkomera banoonye ssente bapange banoonye ssente oba batunda kabanja bagende bajjeyo abaana babwe mu kkomera naye bino bye bawoza mbu abasitwago bagenda kubajjayo eyo mboozi bajje no Gaddafi eyo mboozi bano bonna abeefuula mu nze simanyi ndiki ndi gumite bano baani ono omukyala bamuyitaani oyo aliwaina ono gonya gwe yali esesemye n'awoza mbu ye ajja kuddamu agawugiremu amazzi oyo omukyala erinnya Rita Olivia Lutaaya gonya yayasama nemusesema nagamba ngaddamu nagamba mbu ye amazzi ajja gaddamu takyatya gonya kati yagise bweti kati yamuggali yanyiza oluba tewali ayinza nagikoonako gonya kuba gonya yakamala okusesema kugwa kulya mu nsi y'olukwe webakuzaayo ate semanyi bwokivaamu anti kakati kyekyo anti kati abantu abamu beefudde gumite tebamanyi kiraabu gye basambiramu kiraabu eyo abasambiramu omuzannyo nga muzibu ogubala omuzannyo ogwo muzibu era ngamba abantu kavula eyo oba togyegendereza kakati mumanyimu omutera okusagambiza ojja kgenda bakuyoole etegeza abaana babadde awo kavule naye ng'oli awo naye nga tomanyi lwaki oli awo anti abamu babadde nga bali ku byaddala abali ku byaddala batululiida babayodde baweddewo bayodde bakoze eki baweddewo tebaliiwo nezi mesaji za muyimbula abasibe baffe tezikyawulikika kakati ani oba bali omulimu gwe baliko kuteekawo road block opposition ereme kubeerawo kakati bo bazanyisa buzanyisa awo bwe bati kati bali mu kubuguutana na bifo bya loopu na bifo bya bakamishona babiki ebyo kati gwe ebbugumu kati eririyo omusibe yavuga nga pikipiki nga ataddeko kabendera tebamanyi nakyaliko ani ayagala okumanya okujjako famire ye yeyina okumanya omukazi we lwatalidde n'abaana n'akuba omulanga ewaka vice sibula wangi sibula Abanayuganda mwenna mbaagaliza Labor Day naye nga Uganda ndowooza tuyinza okuba nga
nze olwaleero olunaku luno nduwadde abakyala n'abaami abakola mu KCC si bano abali mu ofiisi wabula abayoola kasasiro abatuyonjeza ekibuga n'abayera anti beebo ekiro ne kumakya abayera ekiro ne kumakya olunaku luno olwaki abafuna akakaaga lebadde nze olwaleero be bazira bantu akakaaga ako nga kolina okutambula okuva kayempe gy'obeera ng'ogenda kwera ku paaka enkadde ng'ate tolina giraavu tolina masiki tolina reflector tolina gambuutu naye ng'ogenda kukola okolera gavumenti mwannyinaze buzeki byonna obikoze naye gwe nkulaba oba otambuddeko eyo n'ogenda mu field obeera mu gamboots obeera ne gloves obeera n'obuuma buno obukwatwa ebisaasiro obeera n'enkofiira ne masiki kaakati gwe teebereza omukyala n'omwami abeera n'asanga embwa nga yakamalawo ennaku 3 n'agiyoolawo abawala basula embuto enzijemu embuto enzijemu bantu ne bakola bonna abatalina kaabuyonjo ku kkubo okwo ekiro basula okwo ku makubo ekkubo naye abakyala abo n'abaami abakola ogw'okwera ne balongoosa naye nga tebalina wadde protective gear so mbadde ngamba mwannyinaze omusaala gwotwakkiriza mubawe gwe mwagala naye protective gear makyusize ku bulamu babakyusize ku bulamu protective gears abasajja abo akuume mukazi afune yeke nyini yafune milioni anasimanyi mu mmeka mu 6 okukuliko neza dereva bamuwa 8 oba sekuitale bamuwa ndowooza katwenge gyali omukyala nebbawe bamusasula kuba mpulira balodi meya mukazi we badde bamuwa kasente ekiri awo yo Uganda ubeere bulungi ebintu bino ate obigenda diipu